Mukama labirira abantu bano ekisa ekiva mu ggulu banyiikirenga okubeera ababo ennaku zonna. Mukama labirira omwana wuno n'ekisa kye ekiva mu ggulu. Labirira abaana bano n'ekisa kye ekiva mu ggulu banyiikirenga okubeera ababo ennaku zonna. Era obongerengako bw'otyo n'omwoyo gw'omutukuvu banaatuuka mu bulamu obutaggwa. Mukama Katonda ayinza byonna taggwaawo, kkiriza tukwegayiridde okulungamya n'okutukuza n'okufuga emitima gyaffe n'emibiri gyaffe ku makubo g'amateeka ago n'embikole by'ebiragiro byo, ffe nga tukumibwa amaanyi amangi ennyo kaakano ennaku zonna tulyoke tuwonyezebwa emibiri n'obulamu ku bwa Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Njagala kwebaza nnyo omwami ayitibwa abasajja baka eyawaayo ekifo eri ekkanisa. Era njagala kwebaza nnyo n'omwami ayitibwa Alooni tulya mu lugendo bannange mumuneebaliza yakatuwa $13,000,000. Oyo mwebaza nnyo, twebaliza ddala. Era oluusi ajja n'azinkwasa nange nezituuka eri ekkanisa. Ekyo nkyebaza nnyo, n'akuwa 6 n'akuyita n'akuwa endala. Ekyo tukyebaza Katonda atukoledde. Naawe alala wonna taata waliwo ebikolebwa. Mu mateeka agafuga ensi teri nzikiriza ekkirizibwa kuzimba ssinzizo ku ttaka lya ssinzizo ddala. Kaliba essabo era wano essabo etwalagidde okumenya liri maama okuliraana ewammwewa liri Kikaalaala Kikaalaala eyo gye liri yalubye eyo bannange gye najja omukyala Kikaalaala eyo naye kubanga yasamidde ng'aliyita ddembe lye naye amateeka tegamukkiriza kubanga nzikiriza eyo. Kakati ate bw'otuuka ekisowera ettaka wabbalibbe ozimbyeko omuzikiti kati osabiremu ofuniremu omukisa ku ttaka eribbe era abanaasabirayo Mukama abansaasirire. Katonda kyabeera mu bibbi. Kakati nno ekyo mmanyi kituuse gye kiraga naye nga nzikiriza ddala Katonda tayinza kubeeramu. Waliwo Katonda byakwatagana nabyo ne byatakwatagana nabyo. Era banaasabirangayo mbasabidde bavengayo n'agakolimo gangi. Mugambe nti amiina. Mutyaki bwettaka libbe eyali kuguza yabba ate aguze ekibbi oba mubbi nnyo okusinga eyabba ogwasooka kubanga gwamukema bbe. Naye bannange muri kisowera wano ziramu statement gye nayogera mulinde enkomerero y'abantu. Mwebale abakristaayo temuddirira bino byebiro byammwe. Kweno Kizito Kagodo olw'ekisa kya Katonda omulabizi w'emikono ow'okutaano njala kwebaza Katonda olwa kuno olwaleero bwe tukyadde obusumba bwaffe buno obw'ekisowera. Twebaza Katonda olw'okuweereza bonna okugenda mu maaso mu kifo kino
era nyongera okukubiriza nga mbadde nga njigiriza abantu ba Katonda okukola ennyo kubanga bwe tukola n'emikono gyaffe Mukama yatusuubiza nti bwe kye tunaakwatangako kinaaweebwa omukisa. Bwe nkubiriza abantu ba Katonda oluusi tunoonyeza omukisa mu bifo eby'enjawulo, abamu abasaddaaka abaana, abantu basamira, bakola ebintu bingi nga banoonya mukisa. Naye Bayibuli etuyigiriza nti omukisa ogutaliko obuyinike guva eri Katonda. So abantu bakkirize okukola, basabe Katonda, bamukkirize, ajja kuwa emirimu gyabwe omukisa. Kwe kusaba n'okwegayirira kwange mu bigambo byonna. Kubanga abamu batuse n'okubba, abamu bakyokola ba pulezidenti abaana na corruption, kati abantu enguzi efuuse enguzi banoonya okugaggawala. Naye okugaggawala okwo tekuliko mukisa kubanga Bayibuli etugambye nti omukisa gwa Katonda gwe gugaggawaza. Kale nsaba Katonda ayambe abantu baffe twegatte wamu n'omukulembeze waffe w'eggwanga okuvumirira ate n'okusaba Katonda atuggyeko ekikolimo kya corruption, enguzi, eggwanga lyaffe lisobole okugenda mu maaso kubanga ebintu bingi byandibadde bikoleddwa naye olw'omwoyo ogwo tebikoleddwa nga waliwo engeri y'okwekkusa. Nsaba Katonda atuyambe ekigambo ekyo kife mu bulamu bwaffe, kife mu ggwanga lyaffe, wajja kubaawo ogenda mu maaso okw'enjawulo. Ekirala kyenjagala okwogerako nga bwe njogedde ku bisoose, kyenagambye nti abantu balekeraawo okweraguza, balekeraawo okwesamiza. Bamu banoonyeza ebintu ebitobyeko famire ze tusabidde, ng'oli yagenda nga anoonya omukisa n'aleeta ebyokola ebibonyabonya abantu baffe. Bannange mwesige Katonda, mukkirize Katonda ayinza byonna, naye gano amaanyi amalala ge twesibako gabonyabonya. Ndabye abantu we babonaabona, ndabye abantu we bafuuka abagwa eddalu, ndabye abantu ebintu byabwe byonooneka nga bagenze mu malogo, ate n'abo abalogo bo bafuba kulaba nga babatabula basobole okukola. So njagala kubasaba abantu mwesige Katonda, Katonda amala mu byo. Ogera ku kigambo ky'ekisowera wano, ekisowera wano tuwulira okulumwa kubanga wabaddewo omukisa gw'okulaakulana, amasomero mugalaba gagenda mu maaso, essomero ly'abasawo primary ne secondary, naye twajjirwa ekibba ttaka. Ekibbye ettaka wano eka nga 15 balandikulaba bazitutte. Kyokka ekisinga okuluma tugezezzaako okgenda muli wa buyinza okumutegeeza ekiri wano, tetunaba kufuna kuyambwa kwa nkomeredde. Ettaka lyawambibwa liriko abayaaye, balina emiggo, balina amajambiya, n'omusumba n'atuuka n'obutasobola kulima mu nnimiro ye, batasobola kutambula mu ttaka lyonna nga we liri, basima amayinja, basima omusenyu. Kagamba kiruma kubanga tulinga abatalina afaako. Tukoze ekigambo kyonna, tutegeezezza abantu bonna b'obuvunaanyizibwa. Bannange njala kuyita gavumenti, mujje mutuyambe kubanga ebinaagaana tujja kutuuka naffe abantu baffe okulemererwa obukuuma obuntu balamu, ate kijja kubeeramu ekitta bantu kingi kubanga okuddira ettaka odikuumisa abayaaye, abanywi b'enjaga bali ku ttaka kuno beeriisa nkuuli, ayitayo gwe bakuba, ayitayo gwe batema, naye teryafaayo. Kigambo kya nnaku kinnenyamiza ng'omulabirizi kubanga kintuusizza wala. Nawana abasumba tubakuma bukumi na mmundu okusobola okubeerawo okwewala abayaaye tuliriddawa mu Uganda yaffe eno. Njala kusaba ebitongole eby'ekumaddembe biyambe. Era nsaba nfuna omukisa kutuuka pulezidenti kubanga bonna poliisi ngitegeezezza, RDC abimanyi, baŋŋamba ŋŋende mu kkooti. Ne bempaabira balwana kiro, bali kuli bayaaye, tubamanyi tubategeera kubanga kyannaku. Kaakati ettaka balibbye, ate abasiraamu bazimbako mizikiti, so nga etteeka lya Uganda lirikkiriya tokkirizibwa kuzimba ssinzizo ku ttaka lya ssinzizo ddala, kujooga kwennyini okugenza ewala. So nja kusaba n'abakulembeze mu ddiini y'Obusiraamu mutuyambe ku basiraamu bannammwe abazimbye omuzikiti ku ttaka eribbe, gwesirowooza nti gunaaba n'omukisa, mbanga musaba Katonda agaba omukisa ku kintu ekibbe. So mbaagaza ekisa kya Katonda abantu b'ekisowera, mwongere okukola ennyo, mwongere okubeerawo, mwesige Katonda ajja kubawa omukisa. Mukama abeere nammwe. Amara
kale abooluganda mbayita era nga nyanjula kijjulo kino Mukama okulaba obubi ntuukirire mu maaso go. Mukama Bayibuli etugamba namuweera ddala omukisa. Oyagala mukisa gwa ngeri ki mukwano gwange? Ku mulimu gwawo oyagala kulaba ki ekikyukako, ki ekyoyagala kyeyongereko? Mbawadde omukisa dakiika ntono, njagala gwe tofa ku oda ya bigambo. Naye baako kyoyogera mu maaso ga Katonda mu ngeri yonna, oba mukama oba mu ddoboozi eriwulikika. Njagala ngambe nti Mukama kwenga bw'osabye ng'olina ky'oyanjudde mukwano gwange eri Katonda. Siyinza bimenya ne mbimalayo kuba sibimanyi. Naye waggulu wange waliwo Katonda awulira, waliwo Katonda afaayo eri abaana be, waliwo Katonda akola ng'ekisa kye ekingi bwe kiri. Kale musabe. Babyerabidde naye gw'ate erabira obimanyi, nsaba obibawe ng'okusaba kwabwe bwe kuli Mukama. Mukama abampeere ng'okusaba kwammwe kuli. Kinoomu Mukama akuwenga Katonda bw'omusabye. Eva mukoowola ne mugamba nti ayi Mukama wulira okusaba kwaffe. Era njagala okuwaayo ekifo kino Mukama, njagala okuwaayo enteekateeka zonna ez'ekifo kino, njagala okuwaayo ebisoomooza byonna omuddu byayanjudde. Naye mulimu ekyettaka Mukama tukikooye. Kwata ku mitima gyabo Mukama abalowooza nti bafunye nnyo banaafuna nnyo. Mukama ekisa kyo bwe kiri, ate ne byonna obimanyi Mukama. Ng'olemererwa, ng'olwanya entalo nga tukulabyeko ng'owangula. Kyusa emitima gy'ababi, kyusa kubanga temuli mukisa. Magoba akyamangi Mukama ago agava mu ngeri ezifaanana bwe zityo. Temuli magoba wabula kufiirwa bwerere. Pawulo kyava agamba nti ebyo nalaba ebyalinga amagoba gye ndi, nalabanga kufiirwa ku lwa Kristo. Kale ekigambo ekyo kivuge mu mitima gy'abo abatubonyaabonya. Mukama tukwegayiridde ng'olwana entalo z'abanaku, abatalina alwana, abatalina majambiya, abatalina mafumu. Mukama wulira okusaba kwaffe, wulira okusaba kwaffe. Kale n'emirembe gya Katonda ekisinga okutegeerwa kwonna, Katonda kitaffe omwana n'omwe omutukuvu abampeera emirembe. N'ensi abawa emirembe singa ensi bwe wane Katonda nga bw'awa. Nga bwe yayimira n'agamba nti nze ggwangu n'ensi n'emirembe mbalekera, nammwe mbasabira emirembe gya Katonda. Gibeere ku bulamu bwammwe mu maka gammwe, gibeere ku mirimu gyammwe, gibeere mu kutambula ne mu kufuluma kwammwe, gibeere mu kifo kino, gibeere ku baana baffe mwe bagenda okukola ebibuuzo. Mukama baterewo embeere ne baleetera okuyita, ne bonna babafaako. Mukama bampeera emirembe, n'okusinga byonna abawe muli mukisa. Kale Yesu gaziya ebituli eby'eggulu ofukirira abantu bano omukisa. Bawe omukisa, bawe omukisa nga bwe basabye, ne bye beetaaga Mukama nga binaabaleetera okugasa, bibaawe olw'omukisa gwo. Omukisa gwo gubeere ku mwenna, gubeere ku kifo kino, gubeere ku buweereza bwonna, gubeere ku bulamu bwammwe, mufulumenga muyingirenga n'omukisa. Oba munaaba mu kibuga oba mu kyalo balangiriddeko omukisa, taliko buyinike.
ogwo Mukama gwayogedde mu kitabo ky'Okufa nti Mukama yagaba omukisa okugaggawaza nga tekuliko buyinike bwennangiridde luli Mwana Katonda ali wano mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Kanisa ya Kristo muyingidde mu bitabo bali bikula bitabo byabo amuyingidde kandi ombasaba abaana bange bino ye kanisa yammwe bino yeki oli mukristaayo akkiririza mu Kristo Omwana wa Katonda omulamu omulokozi waffe oyo amala togattako kiki akkiririza era akuŋŋaana awamu mu kanisa ya Anglican Church of Uganda. Eyo ye kanisa yo ulidde mukakasiddwa. Njagala kubasaba temugivangamu era oba onogivaamu wanika omukono tusabire Mukama akumpera ekyumula ekyemirembe. Basabye bubi ani ayeetegese okugivaamu kale oba temugivemu mwogere ebigambo bino nti ayi Yesu nkwebaza olw'omukisa guno onkakasizza ng'omukristaayo omukulu ow'obuvunaanyizibwa mu kanisa yange eno eya Anglican Church of Uganda. Nga Yesu gwe mutwe, eno ye kanisa yange. Ndayira sijja givaamu. Nsaba Yesu ompa omukisa mu kanisa yange eno kuweereze nga bwe ndayidde amaanyi Omwoyo Mutukuvu beera nange ntuukirize okuyitibwa kwange lyoke nfune omukisa lyoke ndabe ebikulu lyoke ndabe ebyamagero n'ebirungi by'Obwakatonda nga mbifuna okuyita mu kanisa yange eno. Obulamu bwange bubeere bwa mukisa lyoke nkwebazenga kugulumizenga ne ku nkomerero ndifuna obulamu obutaggwaawo kubanga gwa bugaba gwe gwenzikiriza. Kale nyweza mbeere mu kanisa yange nkisabye era ndayidde okubeera omunywevu mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Mwebale etteeka eryokusatu ligamba litya? Akola atya? Mukama abawe omukisa mwetuulire. Abakoze kukiika abakoze bajje abakoze kukiika mama Pabula mama nawe uliro yaga nawe duka ogenda osale twebaza. In the name of the Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sebotata ng'omukubiza w'Obusabadinkoni buno obw'Ebukoba ntwala omukisa guno nange okwaniriza wamu ne maama mu Busabadinkoni bwaffe buno obw'Ebukoba ate era mu busumba buno obw'Ekisowera. Tusanyuse nnyo okulaba ab'obusumba buno abakyayanukudde omulanga gwo ogw'okuzimba lutikko y'obulabirizi. Beebale nnyo, beebalire ddala, naye era nnyongera okubakubiriza nti wadde abamu baawaayo abamu tetunnaba abamu tukyali mu kkubo bannanga omulimu tegunnaggwa. Twongere tuweeyo tuzimbe lutikko ekyo ekiri ku myaka gyaffe 5 egy'obuweereza ne Taata Bishop. Tufube tulabe nga tukituukiriza tumukola obulungi obutagambika. Ssebo taata era nzikiriza ng'omukubiriza okwongera okusaba abakristaayo bano okusoosowaza ennyo
ebyabwe Katonda byaba abawadde. Naddala abakulembeze Katonda baabalondamu nga baabwe. Ako nno kaama tusoosowaze nnyo Katonda abantu baba atuggyeemu nga baffe ng'aba Anglican Church. Obubaka bwa Buganda w'ofiisi ya Katikkiro. Obubaka bwa Katikkiro mu kukuza olunaku lwa bulungi bwansi ne gavumenti ez'ebitundu. Mbalamusizza nnyo mwenna abantu ba Katonda era mbeebaza emirimu gyonna gye mukola ku lw'eggwanga lyattu Uganda wamu n'ensi yaffe Uganda. Sabbiiti ekulembera olwa munaana zigenda kubeerawo nga 2. Sabbiiti ekulembera zigenda kubeerawo ku lwakubiri. Bitungotungo tukola bulungi bwansi mu Bwakabaka. Ate ku lunaku olusembayo ne tugattako okukuza olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu mu Uganda. Bulungi bwansi yatuyamba nnyo okunyweza n'okutumbula obuyonjo mu maka. Nsaba n'ebifo eby'olukale gamba nga obutale, enzizi, amakubo gaffe nga ffenna tukolera wamu. Okuva ku mulembe gwa Kabaka Ttembo eyaleega eŋŋoma saagala agambidde, Abaganda baamanya omugaso gw'okukolera awamu naddala ebyo ebigasa bonna. Nga tuli ku kaweefube w'okuzza Obuganda ku ntikko, kisaanidde okwongera amaanyi mu bulungi bwansi nga tuyita mu bavubuka abateekeddwateekeddwa obulungi nga bazimbiddwamu obuntubulamu ate n'obukulembeze ku buli mutendera. Wano bwenkoolera gavumenti eya wakati okutwegattako mu nkola eya bulungi bwansi nga tutandikira mu bibuga bya Uganda byonna waakiri emirundi 2 buli mwezi. Mu kiseera kino era tukuza olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu mu Buganda. Enkola eno okuva ku mutongole ow'omuluka, ow'eggomboola, ow'essaza n'okutuukira ddala ku Katikkiro ye yanyikiza obuweereza n'okukuumira Buganda awamu. Ekitiibwa kya Buganda kyalabikira nnyo mu ntereeza y'obukulembeze ate ne mu nkola ya bulungi bwansi. Malirizanga nkubiriza abantu mwenna okukuuma obuyonjo kubanga eyo y'ensibuko y'obulamu obulungi. Mbasaba tunyikize obuweereza era tukolenga bulungi bwansi bulijjo. Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaala ataddeko omukono Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaala.
musajja muddugavu n'omutima omweru ate omukubiriza owe first service. Tata tuwulidde omulanga okusookera ddala okuzimba olutiko ate yokubiri oyogedde wano okulaba nti twongera ku pulojekiti yaffe ey'obusumba okuteekayo omwanya. N'olwekyo Tata Bishop Neyama omwaka ogujja ng'ojja yakutwala olambule pulojekiti yaffe eyo. N'olwekyo abakristaayo twagala kuyimirira ku nsonga y'okuzimba ki olutiko 20K tuzimbe ki. Njagala okubeebaza mwebale kutwaniriza ekiseera kyonna, mwebale butakoowa kubanga obudde bugenze nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala byonna abakulu b'ebitongole mothers CWF, abavubuka, abaami, abafumbo n'abaami abasemwevu, mwenna Mukama yeebazibwe. N'okusinga byonna njagala okubeebaza olw'obuweereza obukolebwa. Reverend Musoke tasobola kukola yekka oba tasobola kukola n'ababuulizi be bokka, naye ekanga mubabedde ne basobola okukola. Mwebale nnyo okubabeera, ensonga lwaki kisowera yeeyongerako buli lunaku naye maanyi gammwe. Maama Tezra yandekera ekitongole kya Good Samaritan. Bwe munaaba mutuusizza tujja kuleetayo ensawo 10 ku lw'omulimu ogwo ogw'omwami oba mwami oba mukyala. Tujja kuleeta ensawo 10 tubeeyongeko ate tukole obuweereza. Mwebalire ddala ebyo bye musomye obwedda Bishop abawaana nti mubiyize nnyo. Kaakati nno muddeeyo mubirowoozeeko, bikolwa amakulu mu bulamu bwammwe. Muwulidde nga mubirowoozaako buli lukya mujja kubeera abaana abalungi ate ab'obuvunaanyizibwa mu nsi eno, kubanga omwana atali mu ddiini atama akola atya? Kati tobeera omwana omu ku batalina ddiini kutama bantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, twebazizza ebirabo byaffe Katonda. Mukyala mulabirizi w'obulabizi bwe.